Disitulikiti y'e Wakiso y'emu ku ezo ezirimu enguudo embi era nga teziyitikamu naddala mu biseera eby'enkuba. Yadde nga beekubidde enduulu emirundi egisinga tewali kikoleddwa kubayamba ku mbeera eno. Kati abatuuze b'e Gganda Kyebando mu disitulikiti eno basazeewo okukozesa ku nkola ya bulungibwansi okwebbulula mu kizibu ky'enguudo kino. Nga bakulemberwa Lefutinanti Waswa Kirumira, abatuuze bano batandise okwekolamu omulimu. Mu kisenyi ky'e Nassaabi ku luguudo lw'e Gganda awasinga okwanjalira amazzi buli nkuba lw'etonnya, bano bwe bakoledde kaweefube waabwe. Benatula ne disitulikiti n'engamba nti yerina busobozi busobola kutukoleramu kutuwalakatira mu buwalakatizi naye nga tekitumala so nga abatuuze tusala ne twesondamu ssente zaffe era tukyazeetaaga. Kati fene tusala twekolemu omulimu bulungi bwansi tusobole okufuna akasente tuyiwe mmalamu. Omuntu abasasudde tumuwa lisiiti, abalala waliwo sitiika okusinziira nga ku mutemwa gw'abasasudde. Abatuuze baaniriza enteekateeka eno naye ne bakukulumira gavumenti nga beebuuzawo ensimbi ze basasula okubakolera ku bintu ng'enguudo gye ziraga. Ngira kibanja n'ensabise kimukozi kuba nasanze muyiye mmalamu nze muluka nali nagivaako sekabuzo batuzigula buli kaseera wano wokka mayiro 3 naye mwebale nnyo. Kirabika abakulembeze baatwerabira naddala ba disitulikiti y'e Wakiso okuba nti batukolera ekkubo lino ffe tulinga abatawa musolo kati ekiseera kituuse ndowooza abantu twekolere ku nsonga zaffe we banaazuukuka then tujja kutambula. Sam Mwesigwa akulira eby'enguudo e Wakiso akakasizza nga bwe waliwo ebbula ly'ensimbi nga ze zibalemesezza okukola ku nguudo. Ono asiimye enteekateeka y'abatuuze okubakwatizaako. Wakiso Sub County okutunula ku ssente zaayo z'erina tebalina busobozi bukola nguudo kati kuzituusa kuki ku mutindo. Ku luguudo olwo nyini luliko akatundu akabi nga ka mugga nga tolina wojja ttaka na grade nga weetaagisa kujjuza ki maramu. Ne bagamba boka banoonye banajja maramu bamusasule maramu ffe tugende tumusimewo tumutikke tuteekemu ebigoma tukolewo babeere nga bakola ki. Disitulikiti y'e Wakiso etubidde mu bizibu by'enguudo embi nga ne we twogerera oluguudo oluva e Buloba okudda e Ssentema mu kitoogo ekiyitibwa Nakiduduma amazzi ga Lusenda. Luno lwe lugenda okutwala abantu ku mikolo gy'abeene egibindabinda egigenda okubeera ku Buloba High School era we tutuukiddeyo nga bagezaako okulubumbirira. Naye ekkubo lino lye liteeketeekeddwa okuyisaamu abantu n'abagenyi abakulu. Enkuba bw'etonnye eno gye mbadde mulaba emabega eno omugga guno yaguwoshinzaawe n'abeera nga tebayita. So kati kitugezaako okukola nga Wakiso district kwe kulaba nti tukola emergency interventions okulaba nti tugulawo ekkubo abantu basobole okukola ki okuyita. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.